nze Susan Wamala Ssenkuma nze chairperson wa Head Teachers Association Mukono Municipality ate era chairperson Head Teachers Association mu Mukono Diocese. Bansabye okwogera ku policy ez'empya eya gavumenti okuba nti egenda okutandika okucontrollinga school fees mu public schools. This is expected okutandika 1st July. 1st July public schools ge masomero gachi ga government fe getuyita aga government poza agamu aga primary getuyita aga UPE na aga USE. Naye mu primary amasomero gonna aga government tulaba nti gonna aga UPE ge embracing what we call universal primary education, whereby abaana bonna nga expecting okubeera mu ssomero nga bonna bakola ki basoma. Era tulaba nti amasomero ago gavumenti erina omutemwa gwegawa ebintu bye cateringa for mu masomero ga gavumenti ewa tuition yeno abaana nga bwe basasula ssente zetufuna tugulako ebintu ebikozesebwa mu bibiina abasomesa bye bakozesa. Tulina okukolako essente percentage emu egenda ku developing talents z'abaana. Tulaba nga ssente ezo zetuyitako curricular activity fee nga ziyamba okutumbula ebitone by'abaana mu sports, mu kuyimba, mu girl guiding, eyo nayo percentage ebeerako. Ne tulaba nga ne ssente ezo gavumenti zeetuwa tulina kye tuyita administration costs omukulu w'essomero z'akozesa okusobola okumanaginga ki abaana mu ssomero. Ssente ezo mu primary zituweebwa okusinziira abaana b'olina mu ssomero. Era tulina system kati egenda mu maaso gye bayita electrical management information system. Eyo nga buli mwana yenna ayingira mu ssomero lyo gye tuyita EMIS in short. Buli mwana yenna ayingira mu ssomero lyo olina okulaba nti omwenrollinga mu system eyo. Kaakati agatafuna capitation grant entirely garilayinga ku school collection gye tuyita school fees. Kaakati galimu aga private n'aga public. Mu Mukono municipality tulina amasomero 33 public schools agasigadde around over 200 ga private. Kaakati ate mu 33 tulina amasomero agatalina access okusaba school fees gali amasomero nga 25 kubanga tulina amalala kati nga bwe tulaba Namyango Junior Boys amasomero gafa ga malungi Namyango Girls nga yes ga UPE naye ate nga gasaba fees olw'ensonga nti nno balina okuba ne boarding upkeep kubanga they operate as fully fledged boarding schools. So agalina boarding sections nga gali really registered gasaba what we call another extra upkeep olw'okubanga gasustaininga abaana mu boarding. Naye tegasaba tuition kubanga tuition eyo gavumenti eba ekoze eki ekisasulidde. N'olwekyo ssente ezo ezijja extra charges ziba basically okuyamba abaana bano abali mu kiseera. Kaakati amasomero gano okubanga gavumenti egenda okwegeza fees collection, gavumenti etaddewo omutemwa nti amasomero agasasula more than 1 million begasuubirwa fees okubeera controlled. Amasomero gonna agasaba 2.3, 2.5 naye bwe liba essomero liwa 1 million and below advantages. Kubanga mu butuufu lwaki amasomero gano gatuusa ssente eyo si kuba nti gaagala naye weesanga nga there is inadequate funding from the government. Government ssente zeeweereza tezimala. Ate ssente bwe beeweereza tezimala buli mwana yandyagadde asomera awantu awalungi. Awantu awalungi waba weetaaga ki ssente. Kakati njagala okutegeeza nti gavumenti bw'eba enezimba classrooms egenda
bigenderera mu kwota. Si buli ssomero nti leero buli ssomero lyonna kati ffe tuli amasomero 33 naye ojja kwesanga amasomero ga public mu municipality gye baakazimbira for example staff quarters gayinza okuba galina amasomero 40 abalala ffenna tetunafuna staff quarters kati nze njogeranga ku mukono boarding tetunafuna ki staff quarters naye mu buyumba obuli in Soro state housing abasomesa 24 buli omu alina kaluumu. Kakati nja kwagala nsabeyo kasente aka development nsobole okulaba nti abasomesa bange basula ki bulungi paka ttaani yange bwerituuka kubanga simanyi ttaani yange bwekola ki bwerituuka. So because of the inadequate funding bweba gavumenti econtrolling ate akasente kano ketufuna mu bazadde kiyinza okukalubya endabika y'amasomero gaffe kiyinza okukalubya engeri gye tuwa service abaki abaana baffe. So ekirala wateekebwawo nga resources etulowoozaako ziyinza okubeera affected ne tutaziibwa kimala kubanga tugambye gavumenti etuzimbira classrooms kati eno kwota mukono boarding teriiko kwota eddako teriiko wabula ennyumba ya tica etonnya okiraba kati nina okutoola ku ssente zino neza boarding upkeep ate kubanga baŋŋamba nti bwemba nziwaayo bo nabawadde budget yakulya na birala saataddemu staff quarters kubanga gavumenti ekola ki ezimpa kakati kitegeeza bweba gavumenti ereleasinze ssente ze bacontrollinga nja kwesanga nga boarding upkeep nina services zenina okusalako kubanga ennyumba ya tica etonnya ate kwota yange tennatuuka kale kwegamba gavumenti erina okuzimba ennyumba z'abasomesa gavumenti erina okuzimba latrines sanitation and hygienic facility kati weesanga nti fees zino zetubadde tusaba nga head teacher of administration ate yeesanga ezimba classrooms kakati zirina kuba fees zokka nga zigenda ku allocated resources nti ebintu gavumenti byerina okukola lwaki ate abazadde babisasudde okiraba. So ye advantage erimu ekyo ti gavumenti bwena econtrolling amanye excess money eno yakuzimba dormitories kuba gavumenti tezimba ki dormitories. So sijja kusimplifyinga netica alina kuba ku stress ate nina okuteekawo classroom growth ate nina okuteekawo latrines ebintu gavumenti byerina okukola ejja kuba ekola ki ebituukiriza. Waliwo ebigendererwa there are advantages and disadvantages. Tulaba nti ekisooka ekirungi mu ekyo reduce financial burden. Tulowooza nti bwe banaaba bacontrollinga they are going to regulate bamanye nti essomero lino status kwe lirina abazadde bonna basobole okuteekawo omutemwa nga guli accessible nga buli mwana aba asobola okufuna education mu ssomero eryo buli omu yayaayaanira kuba tulaba nti amasomero ago agasaba ssente nnyingi buli omu ye dream school buli muzadde gye yandyagadde okutwala ki omwana. So n'olwekyo tulaba nti abazadde bangi bajja kuba balina ki balina access. Ekirala ekirungi ekikirimu nti tulaba nti wajja kubeera improved quality bw'ocontrollinga fees zino zijja kgenda we zeetaagisa ti bwe tusaba nti tusabye miliyoni namba just kuliisa baana tujja kulaba nti head teacher ajja kustikinga ku menu eyo kugamba ekintu kigende we kirina okukola ki okugenda kubanga kye tulina okumanya nti amasomero gano are not profit making institutions. Amasomero gano the public schools zisaba ki ekikozesebwa n'olwekyo tulaba nti ssente zino zijja kgenda kiki kye basabidde kituuka. Ekirala ekirungi ye transparency and accountability tujja kulaba nti nno abacontrolling essomero eryo tupromotinga obwerufu bwe bayita obwerufu neki ne accountability. Ekirala kijja ku reduce kwegamba kijja kuyambako ku simplifying administration rules
kati tugenda ne tulaba waliyo ebintu ebimu gavumenti byerina otutuula. Gavumenti erina otuzimbira classrooms era interfered with tulina restrictions mu innovations oba okiraba waliwo ebintu ebimu bye nandyagadde obutakola ki okukolako naye olw'okubanga my money is controlled kati mbeera restricted. Kuba waliwo innovations for example zebayinza obutatwala nga kikulu kati bayagala okutegeeza nga painting. Twandyagadde kyandibadde nti amasomero buli mwaka tupaintinga ogawa new face, but because of the allocation of resources kiyinza okuba nga gyenna kiwadde tebajja kirabanga priority. N'olwekyo programs ezize mu masomero, let's talk of science and technology. We would like to have smart classes. Smart classes zitegeeza titujja kwetaaga for example screens in our classes. You understand? Even if not screens, but we are applying the gypsum, we are applying whiteboards. All those are costly. Kakati olw'okubanga bw'oba owaddeyo settlements controlling, they will focus on the basics. They will focus the centers in our day kulya. They will focus on basics. They will focus on where the child sits. But these innovations, bayinza obutakitwala nga priority. Kati tuba tetudda maaso, tuba tudda wa? Tudda mabega. So kyova advantages zibabuulidde ebirungi ebirimu n'ebyokusoomoozebwa ebikola ki ebirimu. Naye nga kyetulina okumanya ti public schools ezo control ya gavumenti eyingiramu okusinziira ku ssente z'okola ki. Kati ate ekigenda okukola kitegeeza amasomero olw'okuba naturally people would like to control their finances, kati bajja cutting down fees bagwe mu category eyo etali monitored. You will be compromising with your standards. Essomero libadde lisaba 2.5 for example, liba lirina basics zeritunuulira okiraba okumaintaininga for example ng'ateekawo transport facility. Essomero lyafuna bus for example kubanga it can afford with the amount gye babadde basaba. Kati how will they maintain that school bus? Okiraba teŋŋamba buli ssomero lirina innovations zaazo okusinziira ku their goal and vision. You understand? Kati kiba kitegeeza instead of the government controlling my money, I rather cut down the costs. When you cut down the costs, you are compromising with your what? With your standards. So kati kweko okusigala mu bbanga. So kye nandirowoozezza nti gavumenti yandibadde regulatinga kubanga taking over the financial control would not be a solution. Olw'ensonga ti mu organization gye ziraga ziyinza okusanga ebizibu byazo oba okiraba. Kati for example capitation grant alina okutuuka before we begin the term, at least 2 weeks prior to opening of the term. Naye oluusi kirema olw'okubanga kiyinza okuba kisanze gavumenti terina ssente essaawa eyo, kiyinza okwesanga process mwe bayise baziriliizinze leeti zituuse mu bbanka tekuliiko network oba okiraba. Kati head teacher n'atandika nga essomero talina ssente n'osanga essomero terisaayiddwa terikoze ekibi oba okiraba kyonna. Kakati bwe mugamba nti zonna zibeere controlled by the government, ndabawo nti oluusi kuyinza okubeera okusoomoozebwa munaazireeta mu budde. So ng'ate bw'oregulating anoga nti twagala buli boarding school which is a public school esasule for example 1.5 after looking at what they go through managing these schools. Nze ndowooza kiri better than controlling the what? The money. Kyendowooza kubanga believe it or not those schools are not profit making schools. Era zigejinga fees zaayo okusinziira ku standard gye yaseetinga. Ti omwana wange bw'anaaba asomera mu ssomero ABCD tebali akawunga kya misana na kyaggulu, kitegeeza fees zijja kwambuka.
okiraba kye tugamba. So ndowooza nti it's better to regulate. Ekirala tulina mindset enkyamu mu ggwanga muno. Buli muntu amanye ebintu bya gavumenti tebikola. Abaana bagenda kuva mu gano amasomero badde mu private schools. Ate nga jjukira gavumenti ezimbye ebizimbe to accommodate children. Okiraba olaba nakati kye tulina challenge gye tulina ti private schools ezitotoolodde zitutta abaana olwa mentality nti tewali mulimu gukolebwa mu gavumenti. Kati bwe banaategeera ate sente zaffe bakoze eki bazitutte. Bajjukira etika alina okussa fees okusobola okontrolinga sente ezo. Kati gavumenti ebizimbe ejja kuba ezimbira bwereere eteekemu ssente abaana bagende mu busomero bwa private no matter conditions nezikola ki mweziri. So ndowooza let us regulate batunuulire nga fees ziri accessible. Ate bwe mba ng'asaba ekintu ky'otosobodde beera mu kwota nti mu kwota yonna tulabe nti at least by the end of this financial year buli somero lifunye ki staff quotas. Ebintu ebyo ebireeta bintu ebireeta okukyajinga extra amount. Okiraba kuba kakati essomero lya UPA yadde jjukira omwana tebamuwa mmere, omwana tebamuwa bitabo, omwana tebamuwa uniform. Oba okiraba kakati sente ze eza uniform onooziregibikitinga otya. Buli omu alina uniform ye, buli omu alina material ye, ate alina reason lwaki akozebwaki. N'olwekyo let us regulate. Ate baba for controlling nagana amasomero sente ze gatuwa tezimala. So bantu badde bagamba nti no okusinziira ku mmere, okusinziira ku bwekiti sente zibeere nga nazo regulated. Kyekyo kyensaba. Ekirala okusinziira ku enrollment naye kusoomozebwa okuliko mu masomero gaffe aga UPE. Weesanga ate abalina low enrollment be balina challenges, be batalina toilets, be batalina latrines. Ate abalina big enrollment already they have established, they have a brand, they have standards. Ate they can afford, you know, they are the ones still paying 2.5. Kati ne weesanga ate olwa enrollment ate be bafuna ekinene. So also the government would look at, let them first move around and make a study. Okiraba ojja kwesanga nti essomero lirina abaana 100 naye terina latrine kubanga oli wa miliyoni emu. Ate bw'otuuka wali ku kwota teririiko. Otegedde? So when we look at the enrollment oluusi it is a bit unfair. Kati buli muyisi tusobola kumanya naye olwasembayo kyendowooza I can be corrected. Tutunuulya omwana nga bamuwa emitwalo 2 buli mwaka okusinziira ku enrollment yange. Okiraba kyekuga nti oli alina abaana 100 afuna akakadde ki kamu for example buli ttaamu. Bw'aba afuna akakadde kamu alina okutambulako ogenda mu meetings, alina okusasulako ezikulaakulanya ebitone by'abaana aba asigazaawo. So ng'ate singa wakoze study nga essomero lino terina latrines, essomero lino terina staff quarters, essomero lino no, at least let us give according to the need, or if not put the things, facilities there that will not regard them to ask for what? For money. N'olwekyo bwe tunaakola ekyo ndowooza nti ebyenjigiriza byaffe bijja kukola ki. Naye nze nandyagadde baregulatinge. Gavumenti etuwadde ebizimbe abaana tebajja kubeera bajja batwala walala.